po jako akawuwo. Bannayuganda basabidde okwongera amaanyi mu kwekuuma obulungi okusobola okuziyiza okukwatibwa obulwadde bwa COVID-19 obuva ku buwuka bwa coronavirus obutta abantu ensangi zino nga buyitira mu mpewo era ne bakuutira okwetanira akaweefube okugaba omusaayi nga bino byogeddwa abakungu okuva mu minisitule y'ebyobulamu nga bali wamu ne Center for Health mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kyabwe mu Kampala era nga basookedde mu kukumba okwetooloola ekibuga. Jane Ruth Achenge ngono yatwala minisitule y'ebyobulamu agamba nti amatendekero aga waggulu gakyagayaddemu mu kwekuuma obutakwatibwa COVID-19 oba coronavirus ekintu ekyobulabe eri obulamu bw'abayizi ab'enjawulo. That the universities have not taken care of preventive measures in the universities. So we shall take it upon ourselves to remind them that they need to take these preventive measures. These measures are not only for public places. Ono agamba nti buli munnayuganda yenna waali kimukakatako okwekuuma obulwadde buno okuviira ddala mu maka gye babeera baleme kwesuulira egwannagamba nga balowooza nti bukwata abo abali mu bifo eby'olukale byokka. They are for everywhere, including our homes. That is why we continue to emphasize wash your hands with soap and water all the time. And the area of your body that is out of bounds is from your neck upwards. If you can practice that, the likelihood of you getting infection is minimized. So I again encourage the universities to do that. Minisita Nokodde Amawanga n'abantu abalumbiddwa obulwadde buno okuli eggwanga lya Congo, Burkina Faso, China wamu n'awalala n'asuubiza bannayuganda nti gavumenti yakwongera okugula ebikozesebwa mu kulwanyisa obulwadde buno. Currently, the 3 cases in Burkina Faso are blacks. We have had blacks in China suffer from coronavirus. So do not deceive yourself. Protect yourself. Viruses don't choose. The issue of DRC, you're all aware that it reported a case, a Belgian man. Dr. Ebuko Gwalongono Commissioner okuva mu minisitule y'ebyobulamu asabye bannayuganda okwetanira kaweefube okugaba omusaayi eri abasawo b'ebyobulamu kisobozese okukendeeza ku muwendo gw'abakyala abafa nga bazaala olw'omusaayi okubaggwamu. Okufa kw'abakyala nga bazaala kukendeeza mabega eringa 1986 nga mutwalo 10 bane bafuya mulenda buli mwaka naye nakufuanira 6 bafa naye bangi ate bafa nnyo kuliko omusaayi nga bazaala kubanga bazeeleti oba bafuna infection. Okay? Dr. Fatia Kiyenga ngono yamyuka Ssenkulu wa Center for Health agamba nti alipoota ez'akafulu mu mwaka guno ziraga nti abakyala abasinga okufiira musanya bafa olw'okugwamu omusaayi nga bagenda mu maaso n'okuzaala ate nga teguliyo mu malwaliro. Kubanga omusaayi fenna tugwetaaga, abakyala abazaala bagwetaaga kubanga omusaayi bwe gutabaawo kye kimu ku nsonga ezifulumidde mu reports zonna ezireetera abakyala okufiira mu ssanya okuba nti omusaayi teguliwo tebagufuna nga bagwetaaze nga bazaala. So omusaayi era n'abantu abafunye accident. Ono agamba nti Blood Bank bayeetaaga ensimbi ezimala okusobola okubonyisa omusaayi mu malwaliro ag'enjawulo mu ggwanga naddala agagazaalisa. Ate ne Blood Bank erina omulimu ogw'okulaba nti ekuŋŋaanya omusaayi nti omusaayi guno mulungi okuba nti abantu bagufuna. Omusaayi guno nti gulina okutuuka yonna mu malwaliro n'agali eyo mu byalo. Blood Bank erina okulaba nti abantu bagufuna ate bagufuna mu budde. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television.